ebigambo bino gwe bwaveewo adda wange bwave wange adda wa mulala singa okusinga ebyo byonna byonna singa tobigumiikiriza wandibadde watambula dda n'ogenda bwantegedde nti oli kiraasi nnene abaana bwatunula mukyalo ogambye sikusinga tolina kyokusinga ffenna sinze nzekka naye ddala ddala amaaso go galaba bulungi sooka ontunuulire simanyi nkyoka olabeko wonna olinga omufaliso omusibe akawusi tolina woyinza tukwata eyo endabibwamu yekulimba ne bw'oyitako kansuubire bw'oba olina amaaso olabye ki kyenkusinga manyi kati gwe sisogera bijje naawe bwe kaba kabina nga keweewaanyisa nkayina nakolamu bwe kabeera nga kabina keweewaanyisa mama junior muwoomya akayina mpozi munnaffe ono muwummuza ye yayinza okuba nga takayina naye yakolamu kuba yakusookawo ate ayimiridde olwa leero ngenda ddubala mu nnaku zange embi balaniwe yogera wonna amala onaasirika sirina budde tolaba nti nno ogambye embuno otusinga oli wa bbeeyi weyita w'amaanyi tolaba nti ogyewulira ogenda kukkakkana bw'oba owulira nga wano wakumenya nga tukufaananira bubi ogenda kutambula ogende naye bw'onooba totambudde ogenda kukakkana mpola mpola nga totegedde otuuke mu gwedi gye nkwagalamu nze nkubuulira anaayi ate oliyo uyo ali alinga kasaanyi musanze alina byagamba namubiri ng'afumba emmere ye tetugiryako eyo omubiri gwawukuuma nakuli kati sooka olindeko ng'ekimwogeza ebyo byonna byonna kyekyaki kyagamba ffe we tufumba ebyaffe tetumuwa buli omu abeere ng'afumba bibye uyo atusinga tetulina kulya ku byaliddeko byesanze agamba namubiru naate bannayinza nkusekeredde bwe banga ebyokulya bye bikwemazaamu bwe batyo ffe ebyokulya bannange tetulina budde obulowooza ku byakulya ebitwemazaamu bintu birala nnyo bwe bibanga ebyokulya bye bikyakwemazaamu bwe batyo awo olina ekikyamu ku bwongo nze ntwala omukisa guno mutegeeza nti omuntu gwawe ebyokulya omufumbira ffe tumuvunaanyizibwako anlesi ogenda gamba bbaawo akuleetera omukozi kakati nnyongera okujjukiza nti oyo omusajja akwewaanya akumalamu bw'atyo alina bana alinayo ne be tutamanyi era owonya n'osirika oba otegedde otya nti nno tolina kutuddamu olina kusirika busirisi kuba ffe tuli bakulubo ate tuli bakubi bambi mwasambe nnyo naye temumanyiira kati gwe ogwo gubeera omulundi gwe ogusooka ate ogusemba okutwasamya tujja kukuba ffe tuli ba unruly tujja kukuba tukuwe ne risiiti gwe ate awonye mawanga magatte taliiwo kyeyandikoze oyo naye lwakuba mulina kyemunkweka naye entalo ezitaggwa wammwe kyo kikyo entalo otuwulidde kyogamba nze okutu kwange mu baneiba bonna abali wano okutu kwange kuba bweru naye wamwe tewakwata kati leka ndukuviire ku ntono olaba kino kyewambuzaako olwala ekitambula obwerere ekitayambala kibadde kituleetako mwakajanja kyetukikoze alla kijja ddunyomezaako n'abeewaabwe walu ate tukiwooniize wekiddiramu tumanyiira tugenda kukikuba bubi kati mbolonga entaba eva kuki mbu tetulina kulya kukyaliddeko omukozi amwefunzizza mbu oluwe yalina omumufumbira mbuje ali kilasi abaavu ffe tuli wansi we bannange onaamanyiira anti nze mbawulidde naŋŋamba bano abantu abaneneŋŋana zino essaawa kiki neŋŋamba nja kubuuza ono musanyusa laba muwomi oyo bwe mmubuuza alina engeri gye yeekubiiramu esibitegeera anti olaba oyo muwoomya ye ebintu byabikwata mpola mukyala mukwata mpola ensonga tayinza kumala googerayogera naye nze sisobola kukweka kuba olwedde otuwulidde lwaki mba nsirika naye amaka gammwe gano nze ninza oba kinaggwa oba kiriggwa kitya mutuvuga sipiidi gwe terera butereeza otunule gye tukuza gy'oba olaga ojja kulaba wetunapaakingi
Namubiru. Ebyokulya byange biriwa? Sembitaddawo nekugamba ebyokulya biri. Kale raba. Mwana bagambye okulya ebyokulya byange. Tegeza tokidagamu mulundi gw'omulala. Birabe omululu ogubiri. Abo nno gakyali mabaga. Kati gwe nnyabo musukulumu wakuno ffe wano tulya n'abantu olulala obanga otumya ebyokulya manya nti waliwo n'abalala kati tumya ebirala ffe totukooya. Namubiru. Wanje. Namubiru. Wanje. Wanda ebyokulya bikyaliyo. Iye bikyaliyo. Nkolera ebirala ndabe ezzike eribikwatako. Omanyi bamanyiira. Gundi ani gw'oyita ezzike? Ani gw'oyita ezzike wano? Kiddemu otuyita amazike. Kiddemu. Tukuwa ebibyo. Nkubuuza ani gw'oyita ezzike? Ddamu okyogere bakuwaana. Abuti k'amatama. Ate katulinde muwummuza. Oddemu otusinikira ebinnyo ggwe. Ojja kakasa ekyakuleeta. Kale ogamba kiddako Sigamba kozi nami enjoke naye feeswa nagenze okulaba nga ku ssimu tekimala okwogerera ku ssimu nensaba tuddemu tusinkane nze ono naye feeswa eki ekigenda maaso kigenda mu maaso endowooza era nga bwekubuulira ku ssimu nabeera kyeki weeraliikiriddemu just mpulira nti ddemu akatonotono ate lwaki totya beera mu dabo wangi feeswa mbadde nyina ekintu kyenjagala okusaba nga ndaba ffembi kiyinza okutukolera nga nze kinkolera ate naawe kiyinza okukolera oba kyekikekyo njagala mbeere besitiiwo njagala osiima okkirize tukitwalire mu mbeera eyo. How do you see? feeswa kyobola nabadde era nsabe tusinkane nga yensonga eyo era kandaba ebintu biruddewo sinza kwanga nze mbadde manyi buli eri wetwamiitinga ebintu netubikwasaganye tumanya buli omu asiimye munne kwanze naye nakusiima ddange era wenagamba kituufu wansiima nange nakusiima ate wansiima otya ng'oli mukumpanvuya buwanvuya omanyi dabo onina ensonga nga ku lwange ndabanga kino kyekiyinza otukolera naye bw'onoobeera mukwano gwange owokulusegera oli besiti ojja tuuka ekiseera ontegeere madde nkusaba ekintu eki tusooke tutambuleko mweyembeera nga tofaayo ne bwe oyagala kutwalako out ne bwe oyagala kukola ki ne bwe kuba ku shopping tusobola okikola ojja kugenda ontegeera mpolampola nze gamazima madde nyalobeere mwagalwa kakati dabo fanyi feeswa ensonga eyo nja kwongera nange okugirowoozaako ennyo njiwa obudde obumala ngirowoozeeko nga sigenda kumala gasalawo ndabe ekinaatukolera ffembi
omanyiza ebiseera ebisinga obungi sitaramye kwagala kuumenya mutima gwange era n'olw'ensonga eyo ngenda kusaba ndowooza ngenda kukuta baithaye waliwo omwami gwe mbadde nyina okumiitinga ensonga lwaki nayagadde tusingane wano nkulabe lumu ate naye mulabe naye bwe kiba tekikula bubi oyinza n'okulindako ne mulaba netugenda oba bw'obanga obadde olina byogenda okukola osobola okugenda nensigala feesi oli isoke kangenda ne bebayingirira tujja kuwiziganya ku ssimu. Kati Namubiro okola ki ekyo? Ndi mukolera anti musokulungi akulya birala. Buli muntu wano agenda kufuga. Lwaki okkiriza buli omu okulinnyako? Wano oliwo ku lwange. Nsuubira wano oliwo ku lwange. Ekitooka kya byonna wali osazeewo ng'ogenda wammwe. Ne nkugamba osigale. Naye onyo omukazi simanyi musukulu. Tomukkiriza kutuma kintu n'ekyo n'ekimu. Anti Mama Junior, nze mbadde simanyi nti nina benina okukolera ne besiina kolera. Kubanga naye family member. Family member bye biki? Kinamukwanjulirako. Kakati Namubiro, abalala bonna sibalinaako buzibu. Naye oyo muyinako obuzibu. Ate lwa lugezigezi lwe. Singa tandeetako lugezigezi, singa simuyinaako buzibu. Kakati bikwata obiteeke wansi. Tobimukolerayo. Awo nkitegedde ngenda n'ebyosazaawo kubanga gwe mukama wange. Bw'aliterera mu layini ojja kukola by'ayagala. Naye waba akyali waggulu bw'ati tobaako ky'omukolera. Owulidde? Ye anti. Nja kumala kuwa amateeka na biragiro. Sharif, sasa okusa. Nange bwe. Sani. Ng'okutta obudde. Obudde tukulira bwatugwana abazungu si bwaffe abafirimu. Kakati nayogadde twogere. Yes. Sharif waliwo ensonga z'ekyategeera. Yes. Ebimu ku bigenda mu maaso. Ennyingiza obudde bwe waleeterangamu ssente odireyinga nnyo kati. Sisuubira nti tunaaba tusobola okukola emirimu emirala nga ssente eziva sayidi yo zidireyinga. Embeera y'ennaku zino yeereeta okubeera nga ndireyingamu. Ssente zijja kitono nnyo tezikyayingira nga we zaali ziyingira mukama wange. Kati ekisooka mu byonna lenti guno omwezi oguwedde sinnalaba bw'oleeta yo yadde ogw'omupangisa n'omu ate nga luli wali ozireetera mu budde. Secondly, uptown tetukyakolerako ebitabo tebibalansinga. Bizinesi endala zennyina zonna buli kimu kitambula. Why tuke auto parts buli kimu ekyayo bakiyimpa mu bujjuvu naye gwe ekikyo kyokka nga gwe weetaaga byonna mbikolamu. Buzibu buli ludda. Mukama wange ojja kunsonyiwa olw'embeera etuuseewo. Ku bapangisa baffe aba rentals zaffe ziri ninako omwoyo akampasi nti nabadde nsuubira okusigala nga nkolekitingawe mu wiiki ng'emu obadde bansuubiza ssente ezikuwayo. Nga tuzze ku uptown guest house Kyengera, embeera yaayo ennaku zino tetambula bulungi. Abasuze tetukyalina taata. Sharif, ozannyidde emirimu bw'otusi bwe wagikolanga. Mukama wange mbadde nsaba ompe weeks 2 nsobole okwetereeza buli kimu kigenda kuba kiwedde taata. Kati Sharif,
mbadde ntuuse ne ku mbeera egamba nti oba nkyuse manager naye kuuma ekisuubizo kyo wiikisi 2 zompadde ngenda ziko naye okoleremu ebyo byoteekeddwa okukolera mukama wange ngenda kituukiriza kati emmotoka omaze ennaku nakugamba gikomyewo ku Friday nga njagala twala maama mu kyalo ku Saturday omwana amutwala emmotoka okyagiremye sigiremedde mukama wange ebadde ina emirimu gye mbadde nkyakwasaganya mpeera gye wankwasa gye mbadde okutambuza kati ekyo tukimaliriza wiikisi 2 neetaaga ebitabo nga bibalansi ngenda kukikola okay mukama wange Nambeli, wanyanamidde oba wanvuddeko? Wena oli bizi oli mu kwoza bintu ndaba oli ku bintu birala nnyo. Ebyokulya byange baabirudde olaba. Negamba okolera ebirala oli ku ki? Anti sooka oyogeremu ne mukama wange kuba yeyampa omulimu guno era yangambye ebirala mbireke. Mukama we yani? Mama Junior. Olaba naye ebikazi ebyo. Neze sirina buzibu nsobola okukolera byonna byoyagala omubeera nga mukaanyiza. Era mubaagala mbeegayirire gw'okunfumbira ekyokulya. Bireke kangende neetumiza ekyokulya. Nze Sharifu ndeetera ebyokulya. Enjala ennuma okuva ku makya sirina ke nnaalidde. Bakyala w'ebyokulya byange byonna babiguddemu ne babirya. Kyonna kyondeetera kyonna. Osobola okunfunirayo pizza ne milkshake. Ate yanguwa. Kubanga nze enjala ennuma. Ate gwe oyinza okulwawo. Biwa wa boda byanguye. Kale neeyanziza. Ayanguweko. Ndwala enjala ennuma. Okay, thank you, bye-bye. Otumiza byakulya birala wabweru babyanguyeko fe abali weetuli.